pawe andi chisensingo wandi badde munango yambwa kubizibu ebisinga maaso naye emikwano gyaffe ebizibu nnyo kale ekikubu zaake ebibya eyali mukwano gwange mulabe ate bwe yatusaamu amaaso nandigumye nensirika naye ate kyennuma nnyo kamala kikwata buli mukyalo weeka bannange kyammala nnyo amaanyi mukwano gwange Sseegombe balwaki bandi batundaza. Okay, kale bantu wange ntandise n'oluyimba Sseegombebwa okuva ew'omugenzi Livingstone Kasozi. Ezo ze zimu ku nnyimba ezaali ez'entalo wakati wa ab'omukwano ababiri abako Livingstone Kasozi ne Ssaalongo Herman Ssemakula Basudde. Abasajja abo bakolerera ddala ekisaawe kino ekya Kadongo Kamu. Weewaawo bajja luvannyuma ng'ekisaawe kitambuddeko emyaka egyali giwerera ddala nga 3 naye munnaye ate bajja ne bakyusa ekintu kino ne bateekawo ekintu omugigi omupya mu kisaawe oba essuula empya mu kisaawe kino ekya Kadongo Kamu, kubanga nakutegeeza nti Kadongo Kamu atandika okuyimbibwa mu myaka gya 5 era ffe we tutandika otegeerera Kadongo Kamu omuteeka mu biwandiiko nti we yatandika 1957 naye omugenzi Livingstone Kasozi ekisaawe yakiyingira mu 1983 n'atandika okufulumya ennyimba mu 1984 n'oluyimba Essaawa y'Omunaana. Essaawa y'Omunaana wemba seerabidde kwaliko ennyimba nga Mangalita Namukwaya, Harriet, Amaanyi ga Siringi, Abiika Ebibiri ze zimu ku nnyimba ezaali ku Ssaawa y'Omunaana. Then mukoddomi we Herman Ssemakula Basudde naye najja n'olutambi mu kyala Mugerwa. Olutambi olwo 1987 era kwaliko ennyimba nga Mirena Nnyondo, Ensegenze Walala, then olwo oluyimba lwennyini mu kyala Mugerwa n'ennyimba endala ezaali okwo. We batyo batandika ekisaawe ekya Kadongo Kamu nga buli omu akiyingiridde mu kibiina mwe yayingirira. Livingstone Kasozi yayingirira mu kibiina kya Lukwata Guitar Singers ekyali kikulirwa omugave Matia Luyima n'omuliga Lord Fred Sebata. Then Livingstone Kasozi ate ayambako Herman Ssemakula Basudde okubanga atandika eri mu Lukwata Guitar Singers ne bakola ennyimba ez'enjawulo okutuusa we baatuuka okwawukana, era we baali baawukana we baava mu Lukwata ate bonna ne bagenda mu Kabulada Professional Singers. Mu Kabulada Professional Singers Livingstone Kasozi gye yava nadda eri mu Lukwata n'akola Lukwata Advanced, eyo n'avaayo n'akola ekibiina kya Kampala Music Stars mwe yafiira. Herman Ssemakula Basudde ye yatuuka okuva mu bulamu bw'ensi eno nga akyali mu kibiina kye ekya Kabulada Professional Singers. Kale emboozi eno ngireese, waliwo omwami eyantuukiridde olunaku lw'eggulo ku WhatsApp nga ayina ebigambo bye yabadde agezaako okunyumya nange bye ngenda okubanga mbanyumizaako tulabe lwaki nzize n'emboozi ey'ekikula kino. Aŋŋambye Mwami Muzungu David Jebale, weebale emirimu gy'okolera ekisaawe kyaffe ekya Kadongo Kamu, tusiima. Waliwo ekintu simanyi oba tuyinza okukkiriziganya nakyo bw'ati walaga. Kati gwe ali eyo gwe agenda okugira okuŋŋamba nti kituufu okkiriziganya n'omwami ono oba Wire Ssebowa okuva Ekata. Wire Ssebowa okuva Ekata agamba Kadongo Kamu ono yasituka era Kadongo Kamu n'agwa naye ng'ebimusitula bye bimusuula. So tugenda mpola. Ayongerako message nga alaga nti Mwami Muzungu Kadongo Kamu, Herman Ssemakula Basudde ne Livingstone Kasozi bajja ne bafuna obutakkaanya ne bakola embiranyi ezaaliwo wakati waabwe. Ekintu ekyo kya hypinga nti Kadongo Kamu olw'embiranyi nti Kadongo Kamu yasituka. Kyokka ate era ababiri abo ne baleetera Kadongo Kamu ono okukkakana
abamu kye bagamba nti okufa kw'ababiri Livingstone Kasozi ne Herman Ssemakula basudde. Jjukira nti Herman Ssemakula basudde, gap eyali wakati waabwe ow'ababiri yali ya nnaku 21 bombi okwabulira ensi eno. Kati waagira Livingstone Kasozi yafanga 19 Ogwokutaano 1997 yafiira ku Busaabala Nursing Home. Era bw'atyo bw'amala okussa omukka gwe ogw'enkomerero baamujja ku Busaabala Nursing Home ne bamutwala wali ezana ewa kitaawe okubanga basobola omukubako eriisa evvannyuma. Jjukira obulwadde we bumala omukwata yagenda n'afuna ekyabbogo n'akola amaka ge ne yeetegula ekibuga. Era n'okola olutambi olwo olwasembayo yava mu kyalo. Bwe ndiba nfudde yava mu kyalo okujja n'eyo duniya weeraba, era yava mu kyalo. So bw'atyo yafanga 19 ekiro ekyo ne bamusuza ezzana nga baamuziika nga 21 baamuziika nga 21 Ogwokutaano 1997 wali ekyabbogo. Era mu lumbe lwa Livingstone Kasozi essuula ey'okubanga bajaguza ku nnyimbe zaabo ababadde abayimbi ekyatandikiraawo nti basula bakuba endongo. Era Lord Fred Sebata gundi mu kiwandiiko kye yagamba nga yeetondera abantu nti muyinza okulaba ng'ebintu ebimu bipya kiyinza obbanyiiza, naye nsaba kireme bbanyiiza kubanga omufu omujaasi waafa mu ntaana basookayo masasi, naffe tuli bagundi bayimbi. Kale endongo olukoba lwe lulina okuvuga, naye nga mwambala eyali omukubi wa gundi w'eŋŋoma bo abagoma baali bakikozeeko emabega nga mwambala amaze okufa, beekuŋŋaanya ne bakungubagira munnaabwe nga bakuba eŋŋoma. So bwe tutyo kati ye Herman Ssemakula basudde yafa nga 11 omwezi Ogw'omukaaga saa zaalinga 5 ez'ekiro 1997 yafa kabenje, yafiira wali Kabaale Bugonzi. Bw'atyo awo Kabaale Bugonzi ne bamutwala, yali kitovu gye baamujja okumutwala eka. Era ndowooza wembasa erabidde Herman Ssemakula basudde yasemba okubanga agenda ewaabwe lwe lunaku lwe yava okuwerekera mukoddomi we mukwano gwe Livingstone Kasozi, kubanga osala busazi naddako eka n'alaba ku bakadde be. Kati ku luno yali agenda n'abamu ku bammemba ba Kabuladda ne ba family members okubanga batwala ekyuma kye baali baguze emmotoka ya Land Cruiser alage ku bakadde be, then n'okubanga bagonjoola ensonga ez'ababiri ezaaliwo wakati we ne mutowe Thomas Batenda Sserunjogi. Bw'atyo akabenje ne kamutugira Kabaale Bugonzi ewaka yatuukira mu bbaluwa, teyatuuka nga mulamu. Kale omwami kyagamba Ssebbowa okuva ekata nti abasajja bano empalana yaabwe yasitula kadongo kamu, kyokka okuvaawo kwabwe ne kuleetera kadongo kamu okubeera ng'asiriikirira. Ekyo gwangoberera simanyi gw'okiraba otya, kubanga tulaba awo Lord Fred Sebata yajja n'akola olutambi lwe bayita obugenyi. Abasinga ffe ndowooza tugamba nti yandibadde ddole y'omwana. Kale bwe kityo ne kijja ne kitambula bwe kityo. Omukulu Prince Job Paul Kafeero omugenzi yakola edduma ly'embaga nga beegasse, yakomawo 98 n'olutambi omwana w'omuzungu naye yasiriikirira.
so kati awo bangi bajjanga babakungubagira abaali ab'ebibiina byabwe kubanga ndaba Kampala Music Stars yakungubagira Kasozi. Pros Kyolaba yavaayo Pros Kyolaba ye mwanyina wa Livingstone Kasozi yayimba oluyimba abazadde tulabye. Mathias Mulumba wa Lukaga Kasozi ondeseo. Then gundi William Kibuka Kasozi yatuleese. Waliwo Charles Mulyo wa Sekate yajja ne gundi mutabanyi muganda w'omugenzi Kitalo yali akungubagira Kasozi. Then ate ne wabeerawo eyajja n'abagatta bombi kubanga nkugambye nti space yali ya nnaku 21 yali Matia Luyima kubanga Matia Luyima obudde obwo yali ayimbira mu kibiina kya Livingstone Kasozi ekya Kampala Music Stars yakola oluyimba Amagumba era yalaga enyiike wakati we n'ebyo ebyali bizze yabakungubagira bombi mu luyimba olwo lwe lumu. Kati wetweyongerayo Namwandu yajja n'ayimba oluyimba Abasajja mu Nveeko Florence Namanda Abasajja mu Nveeko nga abagamba nti nze bawange yali Kasozi yafa n'abalala bajjanga bayimba ennyimba so nga ate ne Hamani Semakula basudde era bwafa abayimbi ab'enjawulo bajja Elia Kibuuka Segane waliwo Moses Balongo waliwo Geoffrey Semanda Kabuladda tuguddemu okunyolwa waliwo ono Sebandeke Hassan Sebandeke abo abaali ku ludda lwa Kabuladda abajja ne bayimba ennyimba ezikungubagira mukama waabwe. Waliwo Salongo Lawrence Mwebwe Namwandu yennyini Namwandu bombi bajja ne bayimba ennyimba ezikungubagira bbaabwe. Kale omwami Sebowa ng'agamba nti ekyo ekintu baasitula ekisaawe ate okuvaawo kwabwe ne kukakanya ekisaawe. Simanyi gwe ogamba otya? Ekintu kino kyonzikiriza nze ng'omuntu nti baakisitula naye okuvaawo kwabwe ekisaawe kyakubwamu encukwe ne kikakanamu. Naye ate era olaba ne ku mulembe guno ababiri abo bakyetwala. Tosobola kuwandiika statement wobanga omanyi music omulala taliimu wadde nti Music Triangle yawamba Kafeero basudde Kasozi abasatu abo batambulira wamu nga Livingstone Kasozi bamutwalanga taata waabwe kubanga bonna bayita mikono gye okubeera nga ayimba. Kati Sebowa teyakomye awo. Ekintu ekirala kya yagambye yampadde ekintu ekyokulala ekyasitula kadongo kamu ate nekimaaliriza nga oba oliawo kisudde kadongo kamu oba okumukakanya. Ensonga Mathias Mulumba wa Lukaga mu myaka awo egy'emabega bajja ne bakola ne Munabuddu Munakaliisizo Vincent Segawa obudde buno yafuuka Lukman Segawa bajja ne bafuna embiranyi era erabika okuyita mu nnyimba. Ffe mu kadongo kamu tetulinaamu bya kibbuli tigundi ngendamu kuba bikonde gundi ngenda akola nti ebiseera ebisinga ebyaffe bigwera mu music. Ennyimba nnyingi zaafuluma wakati w'ababiri abo nga bagezaako okola kino na kiri. Era mu 2010 n'ekintu naawo nga tuyingira music yasituka ekisaawe kino ekyakadongo kamu ng'ekyamazima ababiri abo nsonga mu kisaawe kyakadongo kamu era nga buli omu akola ekyo kyasobola okubeera nti yabeerako. Naye nga olutalo lumaze okutuuka ku ntikko ate Vincent Segawa oba oliawo
yajjamu. Kati Sebowa ng'agamba nti okuva kwa Vincent Ssegawa kati yafuuka Lukman nti kyazza ekisaawe kino emabega. Nkugambye okusalawo kuli gy'oli ku nsonga za muganda wange Sebowa okuva e Kata nti okuva kwa Vincent Ssegawa kwaleetera ekisaawe kino ekyakadongo kamu okubeera nga kikakkana. Gwe owaayi ogamba otya? Ensonga ezo we mbadde ntandika nkugambye nti ebintu bino byasitula byengenda okwogerako tebyasitula kadongo kamu ate ne tumaaliriza nga ebyo byennyini bisiza kadongo kamu. Abaffe gwe ogamba otya? Ensonga zino ngezezaako okubanga nzitemaatema naye nga kati woolinga oli mugoberezi wa kadongo kamu kyenkakasa nti okitegedde bulungi. Kati nkulinze mu comment section. Kyemanyi Sebowa mugobereza ngoberera ku mikutu gyonna era nga ne gundi twogera mu inbox. Manyi era agenda kudda okusinziira ku opinion ezibavaamu nja kuba mumbuulira ekituufu kyekyokusinziira ku mmwe ku ebyo bye mulaba. Ensonga ebadde nti okufa kwa Kasozi, empalana ya Kasozi ne basudde yasitula kadongo kamu. Okufa kwabwe ne kukakanya kadongo kamu. Empalana ya eyaliwo mu music gye twalaba wakati wa Vincent Ssegawa ne Mathias Mulumba wa Kagameya nti yasitula ekisaawe ate okuvaawo kwoli ekisaawe kino ne kiba nga kikakkana ekyakadongo kamu. Kale muntu wange ninze kuwuliza kiva gy'oli. Nze Muzungu David, kadongo kamu music analyst, naye nkugamba woba olina kyoyagala twogereko okiteeka mu comment section. Nja kubanga ntwala obudde okinoonya nzijera mu lutambi bwe lutyo. YouTube subscribinga laba bye tuteekayo. Ku Facebook tugoberere na Facebook yaffe ekibonerezo kyaffe kigenda kiggwako. Tugenda kubeera nga tukomawo nga bwe twali ne ku TikTok. Gwayagala ennyimba zino ez'akadongo kamu jangu ekasubi ku basooka kwa Vula Stage. Nkoze ne omwami MC Benoit aina YouTube channel osobola okumunoonyako. MC Benoit ojja kunzijjukizanga buli nnaku YouTube channel yaffe oba oli abantu bayitewe naddala mwe abavubuka abagoberera bino ebiriko ensangi zino atuteerako YouTube channel bagiyise erinnya ki? JMTV oba kitegeeza ki? Abaana b'ennaku zino we batyo nkusaba nti ogira gwe yeetaaga okulangira ku page yaffe nkusaba nti naawe tunoonyeeko channel tugikuwe oteekeko obulango tusobole okubaawo naawe obeerewo. Kale